What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. What happened? You come. Nyabo jangu no mulwaddewo. Come on this side. Jangu side in. Yabachi. What happened? He was infected by polio when he's 5 years. From the day he was affected by polio, he stopped moving, even he stopped talking. Kugulu kwalwala polio. Yemusumba. Tadanga mukutambula, tadanga mukwogera musumba. Kati okwogera tayogera. Yes, how are you? Ye mulema, ye kasiru. He's lame, he's disabled, he's dumb. Turn to your neighbor and say, for all you thought you're the only one with it. But sorry, I mean, that people have issues. He's my brother. Yeah. Saturdays. He'll come back here while he's okay. You take him. In 30 days, take him, he'll be fine. I'm sorry. I got onzi jawano. Okay, nakwasatwa jakoma unga tete. Yeah. In 30 days he'll be fine. Yeah. Ayagala cholo. Ayagala mukwateko. Musumba ayagala kutereera kuba bulijjo tukulaba essingo gye tubeera musumba ne musuubiza nti nja kutwalayo musumba akusabire era tujja kudda ng'oteredde. Kyova olaba musumba alemeddewo ayagala kimu kwogera nakutambula. He wants to speak and talk. Chitango mtukufu. Father, the Holy One, I put this ring onto the mouth of this man. Father, my Holy One, there's a reason as to why he has hardened onto his place. Set him free. Please clear his tongue on this great evening. My dear God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Microphone. Leta kazinda. Government, yes. Yes. Hallelujah. Not yet. Gamba Katonda. Gamba Katonda. Katonda. Gamba Katonda.
Yeah. Hallelujah. Yes. Yes. Wawala Yesu. Gamba Mukama. 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 Yeah. Gamba Mukama. Mukama. Hallelujah. Hallelujah. Get out. Do like this. Uh-huh. Chipange. Father. Okuyita mu mpeta eyo. Through that ring. That was presented before you. I want these legs that are crippled. I want them to settle in this evening. I pull the leg from where it was settled to. I pull it. Through this ring, Lord. I command it to heal. Heal. Settle. 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 I want it to turn. To face the right direction. I want it to change. To turn and face the right direction. Katikati. I want it to heal. I want it to stand straight. I want it to stand straight. I command it to stand straight. I command it to stand straight. I command it to stand straight. Be healed. Be healed. Be healed. Terera. Straighten. Terera. Straighten. Terera. Straighten. Terera. Straighten. Terera. Straighten. Terera. Straighten. Be healed. Straighten. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Yes. Tumbler. Walk. Tumbler. Walk. Tumbler. Yeah. Yeah. Collect. Do like this. Do like this. Do like this. Yes. Yeah. 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 Yes. Hallelujah. Come this side. Yeah. Hallelujah. Come this side. Come to the Lord. Yes. Walk fast. Walk fast. Tumbler. Now, Kakati. I want to show you people. Njagala mbalage bantu mwe. Bring the microphone. Leta omuzindalo. Njagala. I want. Wetulire wansi. You may have a seat. Tulinawo. We have abantu. We have people. Abayefuula ba investigator. Yeah, who turn themselves to be investigators. Era nga bawakana nnyo. And they are very argumentative. Njagala mulagirira abantu. I want you to direct people. Gye mubeera. Where you live. Era omuntu abuuza atya. And how does someone get directions? Abatalina kukkiriza. Those who don't have faith. Nze njonoba wa transport. I'll even give you transport. Ogenda obuuze mu kitundu ekyo. And find out where they stay. Omuntu ono yazaalibwa. Was this person born? Omuntu ono akuze nga mulema. Disabled. Nga yakubibwa polio. Was he attacked by polio or not? Era. And kituufu abadde tayogera. Is it true he could not talk? Nyabo mulagirira abantu. Direct people to where you Ebyawano si byanzikiza. Things of here are not for darkness. Banange nze sanyu yenfunye sirifunanga kwa bulamu bwange bwonna. Banaye Mukama mulungi. Bade Mukama kozesa. Mubeera wa? Where do you stay? Musumba tubeera Singo. Era bw'otuuka mu tawuni y'e Singo. Ku kireereetu ekiri awo bakikazaako luleereetu ewa mwami Muwonge bw'obuuza ku nnyumba za mwami Muwonge Musumba
Mutawuni awo nabadde bamanyi oyo. Do they know? Musumba babadde bamumanyi kubanga akuze nga mwana wa kukyalo era nga bamumanyi Musumba. Era n'abamu kati bakulaba ku TV. Ye Musumba era tubadde tukulaba esingo ne musuubiza ne mugamba nja kutwala ku Sande. Nkakasa ojja kuvaayo owonye n'angamba sijja kuvaayo ngasuwa. Glory to Jesus. Kitegeeza ayagala okukakasa. Which means agenda singo mutawuni yesingo. N'abuuza ku kizindalo kyani? Ye Musumba. Ku kizindalo kyani? Ku kizindalo n'otuuka ku kizindalo n'obuuza kunyuza mwami Muwonge kwe tubeera Musumba. Ku kizindalo kya Muwonge? Nedda Musumba kuliko waliwo ekizindalo mu tawuni naye obuuza kunjuza mwami Muwonge. Musajja mukulu buli omu amumanyi Musumba. Kati gwatu wakana. So you who is P5 causing mwaba P5. Gwe katenti gwe. You tent man. Biteke mu sente. Hey, invest in it. Kubanga olina ne sente genda singo. You don't even have money. Go to sing and find out. Mu tawuni yesingo obuuze. Go to sing and find out. Kwasi ng'onogamba nti tawuni yesingo yonna. You're going to say at the whole town. N'abawadde sente. I bribed them. Omanye abalina akatuli ku bongo bwe bati balowooza. Those with holes on the brain that's how. Oyinza ogula tawuni namba sente n'ogiwa sente. Can you pay the whole town? Sebo oli otya? How are you? Oli otya? How are you? Oli otya? Joli. Bambi. Osaba Mukama kolere ekikati. What do you want the Lord to do for you? Oba webaza ki Mukama? What do you thank God for? Mukama mwebaza ki? Webaza Mukama. Okugulu. He thanks the Lord for being healed from Kati his kuonye? Kuonye. N'okwogera agenda kutereereza ddala. He's going to talk even much better. Next week on Friday. Wichecha ku Lwokutaano. Mukomye wano. Bring him back here. Ajja kuba ayogerera He'll ddala. be able to talk very well. God bless you. Kiki olifa tuweerabira. What is it that you cannot forget in your life? Katonda yebazibwe bantu ba Mukama. Praise God, brethren. Musumba ndina ebizibu. Have problems. Musumba nazaala omwana ali wano. Muleete muyite. Pastor. Wanji. Ndina ebizibu. I have problems. Abalala ndowooza bwe muwulira nga tuwogera. Maybe other people, when you hear us talking, oba nga tunyumiza pastor mulowooza tumumanyi. or when I'm narrating to pastor, you might not know. Nze wano myezi egi pastor simulabanga. I've come here for 4 months, but I've not been seeing the pastor. Kuva Lwokutaano ndi wano pastor paka lwe nkulabye. From Friday I was here up to when I saw you. Ndowooza okusiiba kwange kuva Lwokutaano wangamba siiba oyogera ensonga ye yentuusiza okulaba ssebo. Okay. Bizibu ki? What's the matter? Ndi mukyala Mutoolo. She's a Mutoro. My mother is a Mudinka from Sudan. Mama we Mudinka okuva Sudani. Era babadde wano ba mama bange. Those ladies who have been here are my mothers. Baleke. Pastor nafuna olubuto nkyali ku lujja nkyali mu ssomero. I got pregnant when I was still at home. I get back to that daughter. Nenzaala omuwala ono mwana wange asooka. She's my firstborn. Bwe namala omuzaala omwami n'atantwala ne yeeyongera kusoma nze nensigala ku lujja. I stayed home after giving birth. Nenfuna omwami omulala. Nenvaayo nenfumbirwa entebe saawa eno gye ndi. Then she got married to another man. Omukyala ono yali abonaabona. Mu kika kye gye namuleka kwe kusalawo nenteesa n'omwami wange nemuleeta. This girl was suffering in her clan. Then I decided with my husband to bring her at my own place. Mwagala nnyo nze muzaala ono mwana wa bba wange. I love her so much. I'm the one who gives birth to her. But this boy is a son to my husband. Byebyo pastor. Mwana wa bba watya. Ono mwala wange wa musajja gwe nasooka okumuzaalamu. Bwe namusembeza ewange kati we nafumbirwa mu baana nakazaalayo basatu. Bona bawala bamuddako.
bwe namuleeta n'afumbirwa bba wange ono mwana wa bba wange ate muzukulu sikitegedde era sinakifuna baawo your husband gwe wafumbira oluvannyuma that she got married to n'omuzaalamu abaana and basatu you had 3 children with. ono omwana gye wamuzaala Where you wamuzaala famire endala you came with her to this man's n'omunonayo nga bamubonyaabonya n'omusembeza kati ono azaala ono sibisaala pasita mubuuze ono mwana wano pasita oyo mwana wange wamuzaala mwana namuzaala mu bbawo ono lindako wait ono yenyoka akuzaalira ddala yanzaalira ddala pasita She's my real mother. naye bannaani yiga waju nkyalimu akategeera omukyala ekizibu ekifaanana bwe kiti olifo kyerabidde mwana wange olifo kyerabidde sisobola ndi lubuto lwa bbaawe neera She's also expecting for the same man. kati essaawa zino bano bali wakawuwo ewange era bwenyingira mu kisenge ono abuba nnyo bw'okola ki bwenyingira mu kisenge nebba wange gwe yansanga naye oyo abuba nnyo. Whenever she enters the room, she gets envious. Abai. Wanje. Yegwe. Omutwe n'amagulu kwebiri. Kwebiri. Okumugoba we waka. Wanje. Lwaki tomugoba? Pastor bamwagala nnyo basula nange sibitegeere. Wanje. Era na runo ruruwesi kyafuna ka. Wanje. Nze nanyini maka. Ekintu kyo omusajja era mbadde muleeta n'atuddukirako mu paaka. Naye mbadde muleeta. Kabitegedde bwe mugambye tugenda wa pastor iganagamba oyo aswaza abantu kankomewo atubuzeeko. She was bringing the husband, but he stopped on the way and said, I'm not going there. Kakati kyaliwo kyakoma tebakyayagalana oba nakati baagalana. Omwami lwabula ewaka ne muwala wange abula. Nnyabo obadde wombuuza biki obukadde bwa nnaku zino biki byebyo byendimu. Naye naawe tubeere siri n'omanya nti omusajja how can you know that azadde muwala wo omwana has had a child n'oddamu n'oteekawo and then you also put ate oba amaka gange ndagewo atalina mange. Wanje ndagewo atalina mange ngono yansangawo kyenva mbe manye ng'omwana mukulu bw'ati tugenda kubatiza nsanga amanya gabba wange ge gali ku bbaluwa y'abatisimu. omwana child kitaawo kyamwagala oba nedda? Do you still have feelings for your father? Mwagala kuba taata wange oyo yaŋŋamba okumwana ono gwe nazaala yaŋŋamba sijja kulya mmere ya bwereere kati nange mwagala olw'ensonga ndiira ku ye. wava ku ky'okuterebuka oweegatte n'ekitaawo? Wanji pastor. Wava ku ki okwagala kitaawo? Pastor, tata oyo gwayitanga taata wange nze bingi bye yandaga kuba gye nali mbonaabona nnyo. Kati okyayagala omuzaalireyo omwana omulala? Njagala ate lwaki anzaalamu omu nandekaawo? buli muntu yenna everyone kola booti. do like this.
mu family ye waffe tekibangayo It should never come to my family. mu family ye waffe tekibangayo. It should never come to my family. Kati kambuze. Now let me ask. Wakkiriza okusharinga omusajja n'omwana wo? Kyekindese pastor nsalire mubanzire waffe muleke moddia nzireyo. Mama wayawukane ne kitaawo. Pastor. Mama wange ono mwagaliza nnyo kubeera n'ebyo byafuna bifunira ku nze. Kati ono aveeyewo wa kitaawo agende gwosigalewo kiki? Abeerewo kuba namusangawo kuba nze nange omusajja yanzaalamu aŋŋamba emmere ye ndya ya bwereere ffenna tubeerewo. Mwena osazewo mwena mubeerewo? Tubeerewo ate nze nagenda ani ananzaalamu. Okkiriza okubeera ne muwalawo? Nedda pastor. Kangende mnonye transport nzire waffe. Tokaaba. Muteesa ki? What do you think? Omwana aviire kitaawe jangu. Musumba tuswadde nnyo ng'abakyala naye kubanga omwana ono aswaziza nnyo nnyina. Omwana ne yeesimba wafumbe ne nnyina olaba nga musumba kikaabya amaziga kubanga n'ali ku TV ali mu kukaaba. Omwana ono okwesimba mu maama we bafumbe bonna mu butuufu musumba tedda wabeerewo eki nedda temukuba wangi wasaana wabeerewo ekikolebwa kyonna nga omusumba. Omwana tayinza kwesimba mu maama we kiswaza. What is it you cannot forget in your life? Goteesa ki? Yes. Amabara gange ni nyoka abategeki Jacinta mukazi nkulira toro nalindwa na jakaikura ndi mutoro ono mwana sinwengeso owetizitahayo akurugize agende ayenda afereyo engesombyesa agamba omwana aviire maama we agenda afiireeyo. Ez'empisa ettoro teziriyo. Yesu yeebazibwe. Amina. Amanya gange nze aheebwa Fatuma ndi mukazi mutooro. Naye mukazi munange kyoliko nkitegeera. Oyo omwana awo ewaffe gaba mawano. Gaba mawano? Banaye musumba tosobola kufumba n'omwana gw'ozaala. Tekisoboka. Musumba omukazi oyo alina n'omutima kubanga nze ne wano situuka. Ne wano totuuka? Sisobola kubanga oyo mwana wa kibi gwazadde. Wangi banayo otuswaziza naye mwawulidde ensonga y'omwana. N'omwana yagambye kitaawe yamulangira emmere n'amugamba emmere yange tojja kulya ya bwereere. The stepfather said olina gisasula kati omwana yandikoze atya? What would she have done? Pastor nze ntambula n'ennyenda atulisi n'embeera mu mikwano n'envaawo nesirya mmere naye nga sifumbye na maama wange. Sisobola kufumba era wakoze kibi nnyo ekyo tambula ogende. Wangi taata musumba mwana gwe watuwemudde ffe tunanya abazadde n'owemula nnyoko olunyoka azalira ddala mwana gwe ffe bazadde batufaako neffe tubonaabona kuba abazadde tatuwena omwana gwe yimirira ku bigere ebyo. Stand up everyone. Yimirira ku bigere ebyo. Stand up. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.